Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuuliza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano ggwe ali eyampuliriza. Minisita owa Defence ali ku kyokya. Parliamentary Committee we mu odalinze bino wammanga ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update TV k'osinza okuba ng'otuuliza webale kwekuumira ku mayengo gano ggwe mukwano gwange yonna gy'osinzira nti okola kyamaanyi nnyo. Abali mu diaspora nammwe mbanirizaako nnyo kimanyi mubeerako mwebale kwettanira amayengo ga UG Update TV. Kubiriza ggwe atanaakuba ng'otweyungako ogende wansi waliwo ekigambo subscribe nga wandyetaaze twegattako kuno ku kigambo subscribe okonene mu kade ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati tukimanyi bulungi nnyo nti olunaku olw'eggulo Parliamentary Committee yatudde naye ng'ensonga egituuza nga beetaaga bakoowodde Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni abeere ng'abonekako mu Parliament. Era tulaba wano nga Defensive Minister yabadde mu kaseera akali ttaafu nga bamusoyasoya okumubuuza mukama we nga tamulabako ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno Parliamentary Committee yabadde etudde olw'ensonga ng'ekoowodde Minister of Defence okusingira ddala General Muhoozi Kainerugaba. Kaakati njagala nkulage engeri Parliamentary Committee gye yasuddemu ne yeebalama Minister for Defence Jacob Obofi we bamu-odalinze aleete mukama we Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni abeereko by'annyonnyola. Bamugambye tumwetaaga ano mu bwangu General Muhoozi Kainerugaba. Parliamentary Committee egamba Defensive Minister twetaaga General Muhoozi Kainerugaba wano abeeko by'atunnyonnyola. Era yabadde ayogera ng'abagamba babisudde mu goluka tebaabiwuliriza wadde n'omulundi n'ogumu. Yakanyiza kulozaako amugamba aliwa nti ate asindise gundi twetaaga ye kennyini abeeko by'annyonnyola kuba kati bino mmwe temusobola kubinnyonnyola. Era committee members bavuddeyo ne bagamba nga bakana ne bagamba nti no Deputy CDF Deputy Chief of Defence Force Lieutenant General Samuel Okiding eyabadde awerekeddeko Mr. Obofi tajja kuba mbu busobozi kurespondinga kuddamu bibuuzo byaffe bye tugenda omubuuza ebikwatagana ne ku posts ne ku actions General Muhoozi Kainerugaba zaakola. Ebibuuzo ebikwatagana n'ebikolwa bya General Muhoozi Kainerugaba tajja sobola kuba ng'abyanukula. Parliamentary Committee ng'eyita mu kyamaani waayo babadde baagala okusoyasoya General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force ebibuuzo enkulumiruuto ebikwatagana ku posts ku bubaka bwagenda postinga ku mikutu gye egya social media naddala ogwa X gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye kyewuunyisa nti General Muhoozi Kainerugaba kyerabiseeko mu lukiiko olwa Parliament olwatuuziddwa. Deputy we saako ne Minister of Defence bakanyiza kugamba nti si nsonga oba Chief of Defence taliiwo naffe tusobola okumala ensonga. Ne bamugamba twetaaga oli kubanga gwe tolina ky'osobola kwanukula unless ng'otugamba nti no zino post muzikola babiri, bino ebigenda mu maaso mu ggwanga action zaakola muzikola mwenna. N'aleetera okulowooleza Parliamentary Committee nti nno bano bandibanga banywa mu kimu kubanga obatuma mukama waabwe ne batamuleeta. Kino kyakubye wala Parliament era Parliament ne tusalawo okuggala olukiiko ng'egamba luno olukiiko kubanga we bamazeemu awo kaseera tugenza okulaba nga
Minister of Defence avuddeyo n'amendment reforms zaagala okuba nga ayisa mu parliamentary committee n'emugamba nti nedda mugamba nti no mujja kubipresentinga nga Chief of Defence Force mukama wammwe waali tetusobola kwanjuluza nsonga ezo nga ebibuuzo bye tulina okumubuuza temusobola kubyanukula. Parliamentary committee yabadde yeetaaga General Muhoozi Kainerugaba okusingira ddala abeere ng'annyonnyola ku posts z'akola eziri controversy ezirimu okusikaŋŋana omuguwa ezirese obunkenke eri bannayuganda ezirese obunkenke eri amawanga ag'ebunaayira nga Parliamentary committee egamba nti no zino posts General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force z'akola ziresewo kye bayita controversy okusikaŋŋana omuguwa eri amawanga ag'ebunaayira ziresewo kye bayita okuttattana diplomatic relation enkolagana y'amawanga erya Uganda saako n'ag'ebunaayira nga gonna gali ttattanye okusinziira ku posts z'akola gw'oteeka eggwanga ery'e Rwanda eggwanga erya Kenya saako n'amawanga amalala nga Sudan whereby baatuuka n'amawanga agamu okubanga gabawandiikira apology reforms ezikola apology letters okubanga babeetondera olw'ebigambo General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force byabadde jja asanguza ku mukutu gwe ogwa social media gwe mukwano gwange ne gye buvuddeko kuni ne post yakola nga agezaako okuwooninga ambassador wa US William Pope okubanga amuwandiikira apology letters ekyo nakyo kyakuba Uganda wala kirina engeri kyattattanamu diplomatic relation eri eggwanga erya Uganda saako n'ago amawanga ag'ebweru eggwanga erya US newankubadde kino olabanga ekitalina ngeri ki gye kikosaamu ggwanga naye olw'okuba nti nno omuntu apostinga bino muntu munene mu ggwanga Chief of Defence Force mulamba so eyo lanka amawanga ago ag'ebunaayira gagitwala okuba nti lanka ye musajja ayimiridde mu ggwanga erya Uganda era bo tebasaagira mu nsonga za Chief of Defence Force kubanga ye muntu abeera akwatiridde Uganda ensi gwe guba omutima gw'eggwanga Chief of Defence Force gwe guba omutima gw'eggwanga kitegeeza buli occurrence yonna yina egenda okubeerawo buli kazibu konna kagenda okubeerawo Chief of Defence Force yalina osooka okuba nga atunizibwa mu nsonyi kubanga yakuuma security yavunaanyizibwa ku security obukuumi ku ggwanga lyonna so parliament ebadde mwetaaga abeereko ebibuuzo byaddamu oluvannyuma lwa defensive minister okubanga teyakiise naye ne basindika deputy era parliamentary committee terina kye yayongeddeyo mu maaso okuggyako ne bagamba nti mujja kupresentinga ano General Muhoozi Kainerugaba tusobole okuba nga tuproceedinga ne reforms ezo ze mwagala amendments reforms ze babadde bagala okuyitamu ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza kutegeeza nti nno oli ku Yugi Updates TV kosinziza okuba nga otuwuliriza era weebale nnyo kwekumira ku mayengo gano wabula nkubiriza gwe yenna aliko alaba tulaba bulabi mukwano gwange kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko kijja kuyambako tweyungako okuba nga ofollowinga byonna bye tukola gwe mukwano gwange ali eyo mbagala nnyo abali emitala w'amayanja abali mu Kenya abali mu diaspora mwebale kwekumira ku mayengo gano mwebale nnyo mbagala nnyo mweraba